Wekitiibwa Kibaluma wasoze otya ssebo? Nange munnange nakoleka leero eno jo tuba tuli awo ng'Owekitiibwa Kibaluma akasaati kamukunukidde. Manyi mubeera nerefa ali mu kisaawe umbe bulijjo akatiimu ke muzannya nako kake musajja kubafuuwa nti mukuumye buli we muba mwawudde neno kiteetaagisiza. Musajja n'abakwanga red card ku zi CBS zonna nti wano temugezanga ne mudda temulinnyangawo ekigere baana mmwe temulina mpisa. Bali abawazi penalty ne lwe ensobi webadde mu center ne bwabanga yagikoze kaafuuwa nti gudde eri ate yo penalty akuba sibateebi balungi era tebaziteeba. Bali abawazi firikiki ez'ekimpatiira abaffe abakooza kajiri ne bw'oba oyabudde ogenda oteebye fyu owaayo okuumye munnaye bizuuse luvannyuma kiswaza omugagga kusesema ntula ng'akatiimu bulijjo ka Kibaluma Kibaluma kali akemmengo takatwala ng'akalimu wabula emmengo asinziirirawo businziirizi okuzannya ebyobufuzi by'essente aziryenga mu gavumenti obutereevu. Ndowooza kakati mutegedde buno obusajja tebuyina nsonga ku mwana wa munnaabwe. Bino bye bawaayiriza omwana wa munnaabwe. Omwana tayagala Bwakabaka, omwana takola ki, omwana takola ki. Buganda bakozesa nkozesebwa okuyisaawo ebyabwe era basobola okulinnya omuntu yenna mu bulago okubaako bo bye banoga. Omupya gwe gusala emikadde. Njagala mwenna mu kubaali Vance muddeyo ku mirembe gy'enkaaga Ben Kiwanuka. Bantu be bamu baabafaanananga bo bagambanga Ben Kiwanuka tawa Namulondo kitiibwa, tawa Bwakabaka kitiibwa bakuba Ssaabasajja Kabaka obwamba bwe babugamba Abaganda. Naye bantu be bamu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okugwa Omuteesa ali mu buwaŋŋanguzi ate abaava mu KY be baasala nga bagenda mu UPC. Ani mulabe wa Buganda? Omulabe wa Buganda siyo ayimba ekitiibwa kya Buganda ne lwagenda okulya ng'akisomanga mu miso oba nga ssaala ya mmere. Siyo ayimba ekitiibwa kya Buganda ne bw'aba ayingira Kaabuyonjo. Manyi ffe Abasiraamu tulina edduwa gye tusoma nga tugenda mu Kaabuyonjo. Kakati oyo ayingira Kaabuyonjo ng'ayimba kitiibwa kya Buganda. Mwana wattu ojja kwesanga ye mulabe wa Buganda ng'eno Buganda etamuva ku mumwa agikozesa kuyisaawo bibye. Ne tulaajananga nti bannange batuwaayiriza, bannange ffe tusinga okwagala Namulondo. Ne bw'okola ki tebawadde Namulondo kitiibwa. Ffe tujja kutambula n'abawa Namulondo ekitiibwa. Ne bafuna ne zi puroguramu ku CBS ze bateekamu ssente ne BBS. Nga Abe Mukiibi ekigambo kyasooka okuteekamu matu g'abantu nga bakazuukuka puroguramu kaliisoliiso nga talinakuba na ssaagala agalamidde. Musse ekitiibwa mu bakulembeze abazimbiddwa Buganda. Musse ekitiibwa mu bakulembeze abazimbiddwa Buganda. Katolubwama yali azimbiddwa Bunyolo. Akalanga akajja Katolubwama mu Parliament kava ku CBS awo yakolera emyaka 25. Ng'era kakubwa mukwano gwe Abe Mukiibi nkaaga gwe yali awangadde naye emyaka egisoba mu 3 kubanga batandikira wa Mugavendugwa aba mu Black Power Africa. Ne bagenda mu Diamond Z'Essembo aba paka Kato ne ono ne yayita Sserulungi wa Kampala yeekonga olusu ani John Segawa lwe batandika Afri Talent. Batambula ne Kato obulamu bwabwe bwonna ku mulimu ogwabwe ogwa side job
ku mulimu ogubagatta nti Kyabassa bingi ebyali bigattanga Kato ne Abe Mukiibi bingi ebyali bigattanga Kato ne Buganda kubanga CBS yateeka ettoffaali ddene ku Kato. Buganda kyeki nti n'emikutu gya Buganda ebeera Buganda nti Buganda oba CBS ye yazimba Kato naye ye yamwesaanyizaawo. Ye yali Weebunyolo oba naye yali wa Nuupu. Tebamusaanyawo lwa nsonga nti yalina ky'abakoze eky'amaanyi. Naye oli yajja ne ssente. Abe Mukiibi n'asuula munywanyi we ow'omukago. Abe Mukiibi alumirirwe nnyo mpuuga. Ababadde batalina na kibagatta nnyo kiri awo okusinga bwe yali lumiriddwa Kato. Kitegeeza nti bo eva kasita oba wa ssente basuula n'owaabwe. Ate oyo waabwe baba bamusuula balaga nti avodde wano onazze yagenda okubawa ekitiibwa aziro ng'azoobawanikidde ssente kubanga mwenjagala munnoonyezeyo akagango ng'oba kata abavuma. Naye era tebaamuswalira n'eyakuba akalango yennyini Abe Mukiibi teyaswala kyokka Kato bwe yamala okufa ne bawangula zaawaadi mweno njigo valinze eri Kato. Special dedication to the late legendary Katolo Bwama. Tugenda Simba Theatre ne olemu tugitume Katolo Bwama. Bweba tia zilonga azoba wadde ssente kakati oyo yajja n'ayogera nnyo n'ejjuga ne lireeguuka musakitiibwa mu bakulembeze abazimbiddwa Buganda si kyangu kusimba bakulembeze baayo bano be tulina abafa yere kale gwe kyogamba ye Kato yali azimbiddwa Bunyoro. Nkola yaabwe asinza okubateerawo price ennene gwe batambula naye. Kakati omwana w'omukazi bamujoonyesezza bawulira baagala abulwe ne wanywa otuzzi Buganda kubanga bo bwe baba banaawanula balinnya ate mu bulago okuyitawo. Kakati bo ekigendererwa ekibakozesezza ekibiina kino batuuke n'okukisibagira mu colors mu maapu eya Buganda kulya si kukulembera kulya gwate. Buganda yalina ssemateeka owaayo yeetongodde. Buganda erina electoral commission eyaayo. Singa ekibiina kino ekipya kifuna ababaka bagenda kukiika mu lukiiko lwa Buganda then Buganda for what in the map ng'olina kigendera kitambuza byabufuzi bya Uganda. Eva Buganda bagisibagiramu munyago gwabwe. Buganda bagikukusizaamu munyago gwabwe. Bwe bamala okubba then ne bagijjako ne bagisibira bwabweru. Yenkola yaabwe batuvumaganya ng'ababbi be baddidde ekiteretebwa kyabwe ne bakizinga mu maapu ya Buganda ngeno bakomediani basanya. Abaganda tokola naye ddiiro. Abaganda tokola naye kino. Abaganda akutta olw'ebyenfuna. Abaganda ku ssente. Kakati bakomediani bano tugenda tutyo baprovinga wrong ng'ababbi ate be babiyita emmengo. Ng'era be bassaamu Buganda mbu ekitiibwa. Abaami b'amasaza bonna ku bikoleddwa e Buganda tebalina kye boogera. Ekola statement I will crush mwenga Abaganda I will crush ayo tebamunyega ne bwe yabaweereza sibanyeze emidyozi bazikwata abagulu baffe ne batugwana bagambo yayingire anatukurashinga. Nga Minister wa Museveni Sam Mayanja atambula mutala ku mutala saza ku saza akakkanya amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka oyo si mulabe wa Buganda. Mwe yagamba banne tuzimbe eggaali in case in that okwebeereramu. Okuzimba eggaali kitegeeza kwebeereramu. Nemugeza ne mujja wano n'amagaali gammwe nga ye ekizibu kya Buganda amanyi ggaali. Si baana ba Buganda bali mu makomera era bo teyaboogerako. Gavumenti yatuwadde security wano ngaje yawaani Olivia Lutayo okumumaza emyaka 4 mu kkomera. Yeyo security yemuje yawasegirinya. Yeyo security yemuje yawaluomwa. Nogoba abambo w'Abassaabasajja Kabaka abatuufu
abamuwerekera nga buli waayise nga bamuwerekeza mukwano so si kumulondoola agenda sisinkana bandi. Muffe tulina ab'emmundu wano dde emmundu lwe yasikira enfumu e Buganda. Sirigaana okusinziira ku mulembe oguliwo. Ssaabasajja Kabaka omukuumye emmundu naye n'essabo ery'ebbaati kubaako essubi ekiraga nti ssabo. Yensonga lwaki n'amasiro g'abajjajjaffe e Kasubi bwe baamala okugasibako bbugwe mwabagirako emmuli okuggyayo ekifaananyi mwe lwaki ekifaananyi ky'abambowa n'Obuganda obutuufu n'abantu abayayanya Ssaabasajja Kabaka mubagobaganya kubanga bw'olaga nti toyagala banyigirizibwa mu lubiri emmengo oba ogobye Obuganda bwonna kubanga Obuganda bwonna bunyigirizibwa. Lwaki Ssaabasajja Kabaka omugobako abantu be? Ffe ne tulowooza nti omusajja abaddenga ku nsonga za nnono. Omusajja abaddenga ku mboozi za nnono. Kumba omusajja akozesa ennono okuyisaawo ebibye naye ng'alina abaana ba Buganda baalese ng'ayagala Abaganda batemulembu bano be baatyoboola Namulondo. Be bali luddawo era ekibuuzo ngenda kukiddangamu ebbanga lyonna abatwala Obote ebaamunaanika kubanga ebizibu bya Buganda we byatandikira ebyafaayo lwaki bibakweka. Beni Kiwanuka ajja okubeera omulabe wa Buganda ng'abatwala Apollo Milton Obote Opeta omulubiri wa Ssaabasajja Kabaka ebamunaanika bo si balabe ba Buganda. Beni Kiwanuka abeera atya omulabe wa Buganda ebyafaayo ne bimuhayilayitinga nnyo ng'ate bye yayogera byamala ne bituukirira wabula bano abaasala okuva mu gavumenti ya KY okugenda okuweerereza mu ya UPC ate eyaggyeko KY n'oluvannyuma n'esaanyawo Ssaabasajja Kabaka nnyinimu mwaka gw'Olunkumu ebyafaayo lwaki ebyo tebibandaga? Lwaki bo tebibatulaga? Lwaki bibakweka? Beni Kiwanuka yalibanga yaddira mu Kyagulanyi okupuluvinga ensi nti obulabe bwonna obutubidde mu nsi yattu Uganda obusinga bulabika busibukaawo. Abaganda enkowe zitavudde ge magumba ku nsiko. Agabye buyeeko ki? Abaganda enkowe zitavudde ge magumba ku nsiko. Enkwe zijja n'okweyagaliza. N'osanga omuntu nga yapo kasinze ku ki kyagenda okuzimbira abaana bo okulekera abaana be so si kyalekedde eggwanga oba abaana ba ggwanga. Nga ye abaana b'abantu ne babasiba tebimukwatako azirongazi yafunye omugabo gwe. Kakati ono akasaati kamusowose n'alaga kampani ebbiri nti zize Delta TV tukole. N'ekibiina ky'abampuuga nti kiki akasaati kamusowose. Kibalaga lwaki bulijjo atujoonyesa. Kibalaga lwaki ow'ekitiibwa kibaluma bulijjo atubonyaabonya. Atuwazi red card eziteetaagisa mmwe mbagobye ku CBS temulina mpisa nga Bwanika ayogererako omukwano gw'ekikukujjwalyo keffe ewaffe e Buganda. Omukwano gw'ekikukujju mu mpita gye muguyita ennaku zino ekigambo ekyo kiwemula. Nkiddamu omukwano ogw'ebikukujju engeri gye muguyita ensangi zino oba erinnya lye mwagwa ensangi zino ekigambo ekyo kiwemula kisiiba ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka kizungira kuli. Bwanika bwakireeta Mbizitekamwa bwakireeta ani bwakireeta awo bo balyoke tebalina buzibu abo si balabe bw'Abakabaka bwaffe. Abalabe bw'Obwakabaka bwaffe be bano abagamba nti agende be bano abantekako akazito mbunnangirire oba bano bennyini be bamutekako akazito be yali ayogerako. Kuba sirowooza nti mu Nuupu ffe tulinamu omusibe yenkanidde awo ayinza okunoonya okukubira essimu alangirire ng'alina kukubira mayiga. Kirabika era bano be bamukubira essimu kubanga be basiru be twalinamu ab'ekikula ng'ekyo oba baali batuukanye n'omutindo ogw'ekigambo kye yayogera. Nange ng'ajjaako kusa atukubako ettereetebbwa ly'enduli. Ate tebamuvumye. Teri yamugambyeko kintu kyonna. Naye oba abaana babadde bakyaliko obusungu bwa Nalukoola. Barizoninze out omusajja mukulu okukkakkana ng'omutima afuuse ow'obutiko takyali.
gwe owomutima kaloba bana abaana ndwadde esuula emmeme owomutima loya sense busenge mu motoka ya Rajivu mwe omutima yafuzu utiko ana mwe nange mnenge mutima gwa mutima ye nsazire nange omutima yafuuse wa butike eggulo nga ne bw'omufumbisa essanja ajja omutima anywerera ku nsonga eno yamulemye okunywererako era kakati mbuusabuusa oba anaanywerera ku y'emmwanyi era mbuusabuusa oba emmwanyi yali agitegeeza mbuusabuusa oba emmwanyi musajja mukulu yali agitegeeza kubanga atulaze nti oluusi asaagirira nnyo si mwekenneenya kimala asaagirira nnyo musajja mukulu abaana bamukasukidde neŋŋamba baana ki bano abakasukidde babadde bakyaliko busungu bwa nalukoola nze naawe bali bateekaawo ng'onoonya omuntu omalirako obusungu bwo ngamba ekinyonyi kiyise mu bbanga nekikuwonoonera ku ssuuti yo okaawe ekikuliraanya enkoko bomugere anti oba olaba yeefaanana kiri ekinyonyi ekikuwonoonedde ku mpale abaana baalizonize out omusajja tebaamuvumye omusajja yadduse emisinde okugijjayo agati enkujja kuwulira nti baana ki bano bakulembeze ba Uganda kitiibwa okulembeze wa Buganda alina okukimanya nti bw'ojja embizzi we zizannyira zikugubya kubanga bbanga ddene babadde nga beekwasa obwakabaka bwaffe tebuli mu byabufuzi temututeeka mu byabufuzi tetukkirizibwa mu byabufuzi abantu ne bafa ffe tetuli mu byabufuzi tetuli mu byabufuzi kati ate twagenza okulaba akasaati kakonokkidde ng'obirimu nga nannyini ku mulundi guno oddiiru ki abaana bakutwala sipiidi ate nga tebakuvumye ne bakulizoninga out ne beebuuza ono bulijjo looya kweri baana ki bano abatawa bwakabaka bwa Buganda kitiibwa Katikkiro w'omulembe gwaffe Katikkiro muvubuka munnaffe abasajja kabaka nawe tulimba nnyo agenda okutulaga Katikkiro w'omulembe gwaffe muvubuka munnaffe ntuguma wabba abavubuka abafaanana kati bagenda osikayo mukyala we omanye omusajja atakula omupimiranga ku mukyala we gweyasooka owasa agenda okugjayo mu mukyala ye adde muvubuka munnaffe muvubuka munnaffe ali mu bannakasatwe sukulu we bazadde Katikkiro w'omulembe gw'abavubuka just die yaherena gwa yasika dai mutwe emyaka gy'omusajja gyabira ku mukyala we ate otaga mukyala we yabasinga obukulu era omusajja yabasinga naye bagiyotula n'omuvubuka manya mukyala kye kipimo ko tupimira omusajja atakula nga twafa dda muvubuka munnaffe apaana omutima
yakozali duka nanchi mukulembeze kyajjayo post kulembeze obotai mukulembeze nebyofuluma bulijjo tobyekakasa tetuyinza kubinywerera kuomira ebigambo byoli ekigambo kyo nanyini nduli tujja kugitema ekyo kyo sigenda kukibalinga era sigenda kukibakweka enduli tujja kugitema ntegeerekese bulungi naye enduli ensanyusaako ekintu kimu oba kuŋŋaaniro ly'abaalema beekubagize kubanga buli gwena bamu nakyombekedde Mike Mabika ow'Emmindi oyo nakyombekedde anti ow'Emmindi yamwonoona amannyo nakyombekedde Mpuuga ye kennyini nakyombekedde Mukaaku ate oyo oba yesse kyombekedde yakulya bannakyombekedde bonna Kasibante Moses nakyombekedde mwakuŋŋaanyiza tterekero ly'abaalemwa kuŋŋaaniro ly'abaalemwa mwegumize ng'omwo kubanga bwe biba bya myaka abantu abali mu myaka gyammwe babeera basiiba ku malwa mwankoze kuŋŋaaniro lya kunywerako malwa mwenna abali mu kintu muli bannakyombekedde kati kummwani ayinza ossika omuntu okujja okubalaba oba okubawagira kyovula mwaleese bwana era pose ekibiina kyammwe nga kyagala kwesimbawo 231 kuba memba bammwe nabo bonna ababadde baana b'amasomero tuyina ekintu mu kivvulu kye tuyita okunyweza ekivvulu n'okusika abantu Chance Nalubega bw'omuyita mu nkuuka oba tomuyise kusika muntu yenna naye kunyweza kivvulu eri abo ababa basize kubanga performance abeera agirina kummwani agenda ossika abantu era agenda kunyweza kyekyo ekitaliimu bantu kuba omunyweza w'ekivvulu yeetaagisa already abantu bamaze kujja ng'oyo aliko abaleese kakati mmwe ani agenda okunyweza ekintu kyammwe era agenda kinyweza nakyo omutali bantu kintu kyammwe gwe bayita olubuto oluvuddemu nga terunnazaalibwa nga terunnatonda na kutonda bwenduli tujja kuzitema ffe twayokyanga manda tuteme enduli tujja kugitema ekyo sijja ekyo kukibalimba ekyo sigenda kukibakweka naye mu byonna ekyannyumidde mutabudde ebibiina eby'abannammwe bingi nnyo ebibiina ebisinga mmwe mubadde nga mubitabula now it's your turn nammwe mubeere n'ekibiina ekyammwe era mumanye obuzibu obuli mu kutandika ekibiina mumanye n'obuzibu obuli mu kukulembera ekibiina naddala ng'okulembera abantu nga ba Mukaaku anti ye Mukaaku abeera mu buli kipya Mukaaku tanywera abeera mu buli kipya nze nalina kojja wange owambadde mbanyumirizzaako nga ye wazimba wanoba bw'amala okuzimbira ono tomanya butakkaanya gye buvudde nga wanobawo ng'era amaka mwasobola okubeera ge g'omuzigo naye nga simanyi muzimu gumubaamu ng'amaze okuzimbira omukazi nga wazimbye tewabula kiba kyankalanya wamaze okuzimba tewabulawo kibaawula era oba oliawo nti eyo navaayo dda sikyasula gindi kakati nsula gindi ng'ayina ennyumba nga 4 oba 5 oyo gwolaba naye talinaako neemu kakati ate ye gyasulamu wazimba wanoba mu ntandikwa abaawo gye bikomekkereza tabaawo beba Mukaaku type buli kipya omusangamu ng'obwavu bwalumya omukazi amba buno bwe babazaala nabwo afumbirwa n'asaawa emitala oluttiza emisiri n'anoba takyayinza bwe batyo natonolidde bamemba badde nenga ala hawula abaana batanetuuka
Byobufuzi tana kuyoka wallahi billahi tallahi ngane webe kunganyiza bannakyalo kwekolamu omulimu basitulewo omuti ogwagwa mu kkubo tegujjawo kuyoka tekola na saka eri mu mateeka Irina okulijestaingibwa olwonno mpuuga nalyokayiwa ketundubaali igeri omusota omukaako atudde wali alinga engoma y'ekikere nijjukira engoma y'ekikere najjukira engoma y'ekikere ndula wali nabanga ekitiko kya ggudu nokabanga munya kano kagundi kano akanya emmindi keyayonoona amannya kani akamagezi amabikke kamaiko sabe ebivulu si byebisala byokka n'ebibiina bisala era abayimbi temuddangaeyo ne mugandira nundi ekivulu kyamusaze nedda olaba ne boosasulidde okujja okukulaba basobola okukusaza ekivulu sajja mukulu buli kimu akiteekawo kapiraawo akamere era bakimuzirira obanyi mu buto asadde baffe batukubanga batugamba olimanya ensonga lwaki nkukubanga naawe omaze kuzaala baana bawe kale kyavunaanyizibwa naawe ofune ku kibiina ekikyo oba osanga olitegeera nti baali tebakubonyaabonya aluna mu biro oyo bwe yalinga mu Eagles bingi bye yalowooza nti bamubonyaabonya paka lwe yagenda ate naye n'akola ekibiina kye Cream Production n'akimanya nti baali tebambonyaabonya bwabanga buvunaanyizibwa naye ng'abaana baakasukidde ow'ekitiibwa kibaluma ate naawe ntakke weegendereze kuba waliwo n'ekirala ekiri mu kuvaayo TV baagala gikuwambako baagala gikutwalako awo nawe tujja kuddawo mu budde obutuufu naye nga omwana Kyagulanyi yajja bannange omwana Kyagulanyi ayambudde ba intelekikyo omwana Kyagulanyi alaze ensi opposition netali opposition omwana Kyagulanyi alaze ensi ebirwadde bulijjo ebyerimbise mu kubeera eddagala twafuna oyo twamala ali mu nkyaya Matima kasito yambuka Kibaluma buli kalungi kofuna Kibaluma leero lowooza kirinza okutuluma yagenza okulaba kiruma ye nakiwaka nkulayo